kikyagenda mu maaso somehow naye ebintu ebimu okugamba oba toli muzzi wa musango oba tokola ki ebintu ebimu obireka n'obikwasamu ate nabo balaba so singa waliwo ekikyamu kyenkola oba nga nina ekintu kyenkola ekikyamu singa usanga balina okitegeera singa balina nabo kyebakola naye obaleka when the time comes and they find out that I don't have any problem so it's okay so toyina ngeri gyoyinza nze just nayagala kuwa abantu information abawagizi baffe bantu kumanya just that's all but I live my normal life still I do my things ngendako kasaawe nenkuba mupiira nenkola ki yeah so kubanga siri muntu mukyamu oba ekintu kyonna so obaleka abantu abamu ne bakola emirimu gyabwe you know if they are supposed to still abantu bamala okulaba amawulire nga gafulumye nti no wabategedde waliwo omuntu yakubirako okusimu oba waliwo step gye watekinga on oba any step you took no teri yankubira simu teri muntu yavaayo kumbuulira kintu kyonna because I'm pretty sure I don't think that there's any evidence to give me a call okitegeera or anything so that's why nenga they still do their thing nenze nga I'm just easy nakolabagala nanze mbadde sikusuubira na wano wendi nagendako nenkyali ngenda nenkyalira ku mukyala n'omwana omwana kati nemmala nenkoma kubanga luno olunaku luba lulungi nnyo nalwo n'olumala ewaka kubanga ewaka abantu batwagala tulina obbayimbiramu so nina okubaawo mbeerawo wengendayo kaseera katonotono oba nabo ne bankyalirako ne babeerako wano nava holdinze concert ye oluvannyuma lw'okumala ebbanga tafulumya music nnyo naye leero concert ye eri sold out. That's very nice. I wish her all the best and I think she's gonna pull out one of the best performances. Echangenze by the way sinafuna just sponsor. Okay, let me be honest. Yeah. Sagala kwerega mu kintu nga you need a good arrangement, you need a good sponsor, you need an honest person okugwa kwe kutya first of all. The music wange akyakuba okusinga n'omupya w'abaana. There's some musicians in this country that they have timeless music. Okitegeera? You agree with me? Waliwo abayimbi abamu nga balina music ali timeless. Ekyo nkirekere gwe alaba weerewo olabe. Okitegeera? Mwebali nga ye music we ne wataddamu kuwa mulala ng'ate akubibwa nakati wenjogerera ng'ali mu kkubibwa ssaawa zino kati aba yagwa atya music waabwe abantu abamu bajja ne batrendinga for 1 month okitegeera they have to speak hard actually balina okwogera ennyo kubanga olw'ensonga music waabwe alina okugenderako ebigambo